the fire. You're breaking every man back to the number one from Lagos. Stop sleep. Teria Gulina Bobana Befida, Nazindo citizen in a Teria, talk for me, baby. But you're in there. Or your basket, you will deserve younger. Okay, Cruise exclusive gwe mukutu kosinzidde okubeera ng'ate otulabira Allen Cruise agemanya omukutu guno gwongedde maaso n'okugenda mu nsi ez'enjawulo ng'ate gutalagga bannayuganda ab'enjawulo beekolera ki ate bakola biki eyo gye bali. So olunaku lwaleero saagala kubanga ate nkulisa mwenna show mwagiwulira ekintabuli ky'omuziki ebadde London, abayimbi abanene baasitulwa bonna bonna okuli Pallaso, David Lutalo, John Blaq, Winnie Nwagi, abayimbi bana basookera wali Taki naye nga yabatwala y'omwami Jobs Link. Jobs Link ona abeera wali eri Taki era nga gwe mulimu gwe gwakola is a promoter, is a events organizer. So she yali successful nnyo nga bwe njibalaga mugenda maaso n'okubanga ate mugirabaawo ngenda kuba mbalaga performances ez'enjawulo naye kasooke tumanye Royal Regency eno gye baperformingira tusooke tutegeera obulungi Royal Regency eno etuuza abantu bameka kyamutwalira kyo twala abayimbi bana n'ebirala ebyogerwa ku Jobs Link naddala ekikwatagana ne ku music n'abayimbi engeri gy'abatwalamu e UK. Kale kwali ku line bulungi nnyo njagala tubeere nga tunyumyako naye bulungi nnyo. Jobs Link wangi taata tukulamusiza nnyo ssebo. Nange mbalamusiza nnyo era mwebale nnyo okumpaka kisakano okubako kyenjogera nga twakava mu kibulu ekyasinze obunene wano mu Ugandan community UK. Abantu bo balabye buvidiyo bw'enjawulo nga butambula naye ekibuuzo ekyebuuzibwa Royal Regency eno osobola gikompeyalinga ku holo ki e Kampala wano oba osobola gikompeyalinga otya era etuuza abantu bameka? Kyenyinza okugamba abantu bameka basobola okutula mu Royal Regency kisinziira ku ngeri ki gy'ogisetinzeemu app. Obanga osazeewo VIP ogiteeka waggulu muyinza n'okuteekawo 2000 people ne bajjawo bulungi. Ku mulundi guno twafunye abantu 108 e record naffe nnyini abakitegese kino eyinza okutatawaanya ogiddamu ate era okimenya. Kitwalina abantu 108 plus. So twajjudde ne tubuuza ne tubagobera ebweru era tubeetondera abo batasobodde kujjamu nti ku mulundi omulala oba oliawo tulinoonya ku kifo ekinene okusinga ku Royal Regency oba tulifuna setup endala kubanga oba ne setup ennungi esinga ku eno nekiba nti VIP ziri waggulu zokka wansi bantu babanga bagenda kudigida budigizidde ne bukanafuuda okuteekawo abantu 2,000 naye nga 1800 bayingidde ne banyumirwa event eno ya. Were these Ugandans oba babadde ba mixing? Ekibulu kino kibaddemu nga 95 bannayuganda naye of course twabaddemu n'abantu nabadde ne ambassador wa Jamaica nabadde ne basamu guys abantu batuwagira from Nigeria some Nigerians bawasa baganda bafe bannayuganda babaddemu abakoba abaddemu bwedambalaba era twagezaako nnyo okuba nga tubaluma ne tubabuuzaako babeera bagenyi baffe mu ngeri bwetyo nabadde n'omu ku guys akola ku embassy ya Nigeria yabadde nga guest yazin a team of people. So basically nenga 95% bana Uganda. Kyabatwalidde ki okuteekateeka abayimbi abo abana cause these are 4 big artists okuli John Blaq, okuli Pallaso, okuli David Lutalo, okuli Winnie Nwagi, brands nnya nnene era wakiteeseteese naani era kyabatwalidde ki? Event eno tubalina obudde bungi ogyetegekera ate n'ekisingira ddala obukulu kyatwanguyidde buli okola n'omuyimbi nga mulungi abayimbi nga b'amaanyi balungi marketing tekutawaanya nnyo tekyatwalidde kintu ky'amaanyi nnyo kiri special nga of course omuntu omulala alina obanga promoter ayagala okukola ekintu kyekimu kintu kyenyinza omugamba alina okweteekateeka ateekeddwa okuba ne funds ezimala kubanga ebintu bya events obimanyi bikyuka nti buli ogenda ku bayimbi abalungi ne sente era zibeera waggulu gyobatambulizaamu abantu bayingiridde ku ssente mmeka bwe tubalabalamu ezaffe ez'e Uganda wano? Obalamu ku ssente z'e Uganda tuyinza okugamba nti abantu bayingiridde ku mitwalo nga 25 egye Uganda, mitwalo 25 buli muntu ku bayingiridde bw'obanga ozikyusizzaamukko
25 ya. Wow. Muyimbi ki eyasinze okulinga out gundi platform gundi crowd abantu gwe basinze okutikira engule? Kati kukyalina okumanya abayimbi bonna bannanga bwe nalimba ayina ku stage buli omu first of all ayina crowd ye abamu balina na zonna nezigatta wamu abayimbi abo bonna babadde b'amaanyi. Ekyo kyenyiza okugamba because John Blaq nze nasooka okukolako naye wano I think 2 years ago muyimbi mulungi then wenzira ku David Lutalo tekiriko kubuuza y'omu ku bayimbi abali best mu Kampala ayinza okuba nga mu social media si w'amaanyi nnyo naye bw'ekigamba mu ndongo 100% Lutalo okimanyi nti akwata kati yakakulembera n'akakwata ate bonna bayimbi mukola nabo era mbaagala naye David w'amaanyi then bwe ntuuka ku Pallaso bana emyaka egiyise 2 mbadde mwe mukiraba mwennyini nti Pallaso we twogerera omuzindala gukutte kati ate bwe nzira ku Winnie Nwagi si ye muntu gw'osuubira abeera ennyo mu kamera naye nti wabeere ng'ali mawulire naye bw'omuteeka ku stage ettaka eyakigala wanayogera ne David nagamba Jose ettaka kansoke ku stage ne mugamba awukakasa nagamba Winnie Nwagi yagalawo ettaka mangi mwana mukazi naye amaanyi mangi so abayimbi bonna babadde b'amaanyi so endoza nkuzeemu bulungi. Abayimbi abali e Uganda abamu bangi nnyo bagamba tebafunyeeko mukisa kutwalibwa kuyimba. Musinziira ki nga mutwala abayimbi naddala nga mubajja wano e Uganda okutwala kuba bamu bagamba abamu mubazzeemu n'emirundi egiwera 3 naye ng'ate munnange ne wano abayimbi abalala bakyaliwo so musinziira ku ki omuyimbi by'alina okukola? Omuzibe mandate abayimbi nsinzira ku Ugandan community eyagala ki sisinzira ku kiki enjagala Ugandan community etusaba kibula abayimbi amuwala buli mwaka ajja wano buli mwaka ajja because babeera bamutusaba nga bakyamwagala abayimbi abali e Uganda nze ku Sunday nzija Kampala of course bajja kundaba tujja kujja twogere naye kizibu okufuna okuleeta e UK ng'endongo si ntuufu oteekeddwa okuba ng'endongo weeri si nnyimba 2 si nnyimba 1 naye nga toliiko oteekeddwa okubanga oli ng'abantu b'e London bakwagala naye nga buli muntu ali e Uganda sobola muleeta tulina obusobozi okuleeta buli muntu naye tuleeta oyo abantu gwe baagala that's why abamu tubaddamu ne tubaddamu kiva nti oleeta abo abantu gwe baagala then ate ekirala abayimbi abamu Uganda bali so complicated omuyimbi ayinza okugamba ayagala kujja ne manager we ne DJ n'atakoma ku ekyo ng'ebintu byagambye tojja bisobola mu buli ngeri yonna ogenda okumaliza nga tojja kusobola kumuleeta UK nga byakusabye ebimu tebyetaagisa na kwetaagisa tulina abayimbi abatusaba okubawa security bajje ne security okuva e Uganda tekikola because naffe ffennyini I own myself a security company bwe kiba kyetaagisa wakiri nkuwa security e London naye toyinza kujja na security okuva Uganda so wabawo ensonga oluusi eziremesa abamu abayimbi okujja wano naye ng'ekisinga obukulu omuyimbi ndongo yeemweyimirira okulinnya e UK. Awo omuntu weyeebuuliza nti singa omuyimbi abo wakufumitirizaamu mumusaba abantu bameka baba atambula nabo ebiseera ebisinga? Wetwogerera kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuyimbi okutambula ne manager we era nze sikinaako mutawaana era ekyo ndi omu ku bantu abakkiriziganya nakyo naye nga ne bamanager ate nabo bennyini kirungi ne baba nti bw'omanya nti ogenda UK kubeera manager olina okukola research n'ogamba London eba atya muntu atambula atya mu London amaduuka gali ludda wa nti manager agenda okutuuka e London ate naye nga teyeetaagamu managinga because waliwo omuntu okujja ne manager we naye ng'ate ne manager yennyini ate bw'atuuka wano talina research gwe yakola ng'ate naye weetaaga ate omufunira amukola ki amulaga n'omulaga nti kati ogenda mu Central London okolaba oti amaduuka gali wano kati ne ba managers ate balina nabo okwetereeza ne bagamba omanyi ngenda London myezi egiddako 2 kaneebuuze omuyimbi wange agenda kwambalawa maduuka ki gye ngenda okulaga ebimu n'abaka nnyini nga naye ate abimanyi n'atatuuka wano ng'ate naye alinga atali manager ekyo nakyo kijjadde naye nga byebintu byetukola nabyo. Oli omu ku abo abantu besuulirangako mu ntalo zigino za omuyimbi azze awo amaze okuyimba tasasuliddwa ssente abanja biki okikoze otya era ttiimu ki eyo gy'okola nayo? Actually ate kyali kibaddewo naye wabaawo ensonga lwaki kyaliwo naye nga wetwogerera kati nze enkola eyange saagala muyimbi kuva Kampala nga tali paid njagala nga nze mmanja ye obasasula fulu nze ne ttiimu yange twakyusaamu era bonna ogenda abayimbi betwakoze nabo ffe tusasula bali Kampala because tekikola sense muyimbi kujja nga tali mu muudu yakuyimba kati nze nakiwusa era ekyo kwengenda okutambulira.
Babloga be Uganda bagamba mubasuuliridde temwagala bajje bakavalinge ku events zammwe oba kiri kitya? Twalagadde okutambula ne babloggers be Uganda namwe ne mujjako wano naye ndowooza mwe munoonye ba sponsors ababateekamu ssente. Bw'ofuna sponsor agenda okusponsoringa tiketi yo ne wakafamiti ebisigadde nange mbikola. Kati namwe kibakwatako okunoonya ba investors abaagala okuba nga tulanga products zaabwe mu UK. Kati singa gw'oleeta n'ogamba nti Jose aba Coca-Cola bagambye okunteekamu tiketi na kino gwe balange nzinja balanga bakutambuze ekyo kidda gye muli mufune namwe opportunities ezituyambako because kiri too much kiri expensive okuleeta omuntu wano naye mwesootinze ne mufuna ba sponsors tetulina buzibu bawa kapamiti na visas. Lastly ekisembayo nga nkusiibula nga sinakusiibula batuwulire eŋŋamba ezigamba nti abayimbi baba bajja babaterawo embeera nti gamba ogenda yimba ku birthday. Abayimbi bano baba bajja pamiti zaabwe ezibakkiriza okuperforminga mu London oba UK zibaweebwa oba muyiringa gye mukikolamu? Wano mu UK teri muntu ayinza kujja kuyimbirawo nga talina waka permit. Yensi eya waka permit obutafaanaganako n'ensi endala nga zittake oba nga eya wano definitely oteekeddwa okuba ne waka permit. So abayimbi baba ne waka permit era bayimba ku mukolo gumu ogwa waka permit eyo. Bw'oba omulabyeko ewalala ng'ayimba kiba kitegeeza waaliwo arrangement endala nga yafuna waka permit bbiri naye nga wano mu UK oteekeddwa okuba ne waka permit. Okay. Bubaka ki bwandyagadde okusindikira abayimbi abali e Uganda ne audience yazze mu Royal Regency ekintu kyonna nga bwe kyatambudde? Njagala okwebaza abantu bonna bazze tuwagira ku Royal Regency nti eno record yateereddwawo era weeri ejja kubeerawo paka bwe tunalaba ate engeri gye tuyinza ogijjawo era ffe ffennyini. Njagala okwebaza bali kujja kumpagira kutuwagira ffenna. Njagala okwebaza Ali Mosh promota omukulu we UK gwe twakoze naye ne bapromoters abalala bonna Baroni Biggs Ashalav Edwin Bosa bonna sinza na bamalayo denjalo okwebaza promota wange ow'ettaka yakola omulimu omulungi ab'ettaka mbasuubiza buli mwaka njaba wanga event emu oba bbiri. Mama Africa abannamawulire be Uganda beebale nnyo batuwagidde Bukedde TV eyo yennyini kwoli kati BBS ne TV endala zonna beebale nnyo BBS beebale nnyo okumpagira mbagala nnyo nja kujja tunyeka kyayi this week. Mama Africa ayina ekivvulu ku Royal Regency kati mugenda kutuuka kumenya rekodi? Mama Africa si mumanyidde ku mukwano gwange Lutalo kagwa mwagaliza okuwa ekivulu ekirungi mwezi guno gwa November. Ne Kamiliyoni nali nkozeeko era ne Kamiliyoni mwagaliza ekivulu ekirungi. Kamiliyoni bwe nakola naye ye rekodi gye najjeewo eggulo yebaddewo. David gwakola rekodi era gwazimenya mwagaliza mixage ayimbe maybe naye kikusaidia ekirungi akoleko n'abalala b'enjawulo naye nga mwagaliza emikisa emirungi. Kale tweyanze nge Jobs Link. Thank you so much my big brother. Thank you very much. Twasemba okunyumyako yali covid oli kale Jobs Link bwentyo bwe mutadde ekivvulu kino kankibalekere mubeere nga ate mwongera okugenda mu maaso n'okuba nga ate munyumya mu performances ez'enjawulo okwabadde Uncle Pallaso okwabaddeko Lutalo okwabaddeko John Blaq okwabaddeko Winnie Nwagi. It was a massive event and of course temwerabira abali e London. Mama Africa ayina kyategese ate ekira ku Royal Regency and of course kugenda kubaako Grenade Official, kugenda kubaako Dr. Jose Chameleon, kugenda kubaako Lydia Jasmine Blood kigenda kuba blood nnyo. Nja kuba mbongera info ne Mama Africa nja kuba mufuna ku line tubeere nga tunyumyamu ko kwekyo ekivvulu ate setesa atya. Kale tova ku cruise exclusive abe London mbagala nnyo bulijjo mu ngambi byaffe nga tubi reporting bwentu bwe nakitandise so ngenda kudda London awo ngenda kudda mu America Turkey omulangira Suna nkutumiddeko nyawe Turkey kansubire ekintu kitambula bulungi. Ngenda tambula Europe eyo kansubire next year bwe katajiria nyinzo tandikire Turkey awo ate ne tutandika okubanga ate tu reporting world of ensi yonna. Kale njagala okubanga ate mbasibira ano junior camera badeko bulungi nnyo and of course Sharif obago manyinga abudu obamana kitende naye abadde okubanga ensoga zo tuzikwasaganya fenna njagala obasibira ano kambalekere ekivuli kino basibe bulungi mwera.